Mami Josephine Buyongo ngono ye mukyala Pastor Joseph Buyongo n'olunaku olwaleero mubaleetedde alina obubaka obulungi era nga bumanyi nti mubaka we naye atera okutuwa ku stories kati nno olunaku olwaleero munange ngudde ka clip kano nengamba kankakuweeko oyinza obba tewakalaba munange yali atunyumiza nga Pastor Kayanja we yamukyalira mu kirooto era Pastor Kayanja ye yamugamba nti ogenda kufumbirwa Pastor Buyongo naye ate nga ye mu bulamu bwe bwonna yali talabangako ku kyakubeera mukyala musumba kyekintu kye yali talabangako kyekintu kye yali talowoozanga nako ko wadde okukirootako naye ate munange Pastor Kayanja ye yamugira mu kirooto bw'atyo n'akamutema era nga mu kaseera kano ye mukyala musumba gwe tulabako. Isn't she proud? Kale ogenda kunzikiriza nkuwe obubaka buno nawe obeere nga obwewulirirako. Katonda akunkumire nkwagaliza olunaku olulungi. Bye. Bayibuli egamba ebyotalabangako byotawulirangako ebyo byakutegekedde kale ojja kibeera ojja muwasa nze namala ekiseera nze sisitanga omukulu mwali mu saavisi n'afumbirwa addako emabega yali wano yazaala abalongo naye n'agenda n'abalalalala bwe batyo mpolampola nensigala ku lujja lwa Yesu neesaako wakusaba nga munaye nteekateeka gw'onooba oleese mu biro n'ebiseera gwe nja okgenda nayo nze nteekateeka Mukama n'akola ebyekisa. Tekitegeeza nti bw'oba oludde ku lujja lwa kitaawo bw'oba oludde ku lujja lwa Yesu tewajja nabbi. Tekitegeeza nti bw'oba oludde ku lujja lwa kitaawo tewajja musajja w'amaanyi agoberera omupulezidenti wa Amerika okutwala. Esther yali takisuubira Mukama n'amufukako amafuta ag'okuganja. Kyali kirooto mu biro n'ebiseera bwe batyo mu kirooto nfuna omusumba Pastor Kayanja funa omusumba oyo omulala gwaweereza naye w'Ezimbabwe Vutashabwe oba yaani erinnya lino siritegeera nga baŋŋamba ojja kumufumbirwa nga baŋŋamba nja kufumbirwa Pastor Buyongo. Oyina ekirooto ekiri eyo musajja gwe waliwo ekirooto ekiri eyo mukyala gwe nga ne bw'oba bwetya binaaba bitya ne bw'oba bwetya binaakola bitya. Nayingira wano omulundi ogwasooka omukyala yasooka okumbuuza oyo Asha nga twakamala embaga mukyala n'afukamira n'addayo emabega gyenva ono yasooka okunbuuza ono omukyala oyo ayingidde n'afukamira ne nga tekiriiyo nenzirayo nenfuluma geeti ne nga tekiriiyo kino tekisobola kubeera nze tewali anfukamirira. Ono omukyala n'aŋŋamba no mami olina obbimanyiira n'aŋŋamba olina obbimanyiira naye nga nze ndaba sisaanidde ndaba nenyingira wano nentuula ne nga Mukama n'aŋŋamba singa nali sikumanyi sandikuleese singa nali manyi nti tojja kusobola tewandibaddewo wano. Kati nze mbuulira ekigambo gy'oli wabeerewo omusajja Katonda gw'ayamba wabeerewo omukyala Katonda gw'ayamba ojja kibeera ne bwe bakunyooma ne bwe woba wenyooma Katonda ajja kutuukiriza. Oyinza okuba mu famire y'obadde onyoomebwa oyinza okuba mu famire y'obadde ojoogebwa nga bakuyisaamu amaaso naye ekyo wadde muli baavu nga n'omwavu akuyita mwavu olwo olugero lujja kukoma. Waliyo Katonda. Esther n'alekeraawo kaaba n'alekeraawo ogamba nti nze ndi mulekwa n'alekeraawo okaabira mu kitanda ekiro ng'amanyi waliyo Katonda. Katonda asangula amaziga Katonda anyiga ebiwundu gumiikiriza Katonda ne bw'onoddayo mu nsi ensi tegenda kuyamba ensi egenda kusekerera. Bakyala be mulina okubeera kimuli kyabooza mu maaso g'ababba mmwe nno.
Oyina okubeera ekimuli kyalooza ng'omwami bw'akutunako bw'okyaseka. Esita n'atunuulira ne bamutunuulira kabaka n'amutula n'agamba kiki kino? Laba ekimuli kyalooza, leero ŋŋenda n'ono, leero egenda kubeera mpaga, leero waliwo ekitiibwa, mwenna bakabaka mukuŋŋaane mbalage Esita kaddulubaala omupya. Waliwo ekitiibwa Katonda kyagenda okuteekako, waliwo oluyimba lw'ogenda okuyimba, waliwo obusukkulumu ogenda kutambula ku bulamu bwo, waliwo omukono gwa Katonda ogugenda okulabisibwa ku bulamu bwo. Gumiikiriza Katonda. Waliwo ebiro n'ebiseera. Tomuteeka ku pressure, kubanga naye weetaaga omulimu mwaka mulamba bakumukolako. Kati ffe abamu ku ffe tuyinza okuba myaka 5, abamu tuyinza okuba abamu kuba tetwenkanankana, abamu bayinza okuba ba wiiki. Ye Katonda akola nga bw'ayagala, ye nga bw'alaba. Naye bw'onojjamu oluyogaano, bw'onojjamu obusibe, n'ogamba busungu bwe bwadde bunzize emabega, n'ogamba obujja buno munnange, anti okuyomba, anti obutayagaliza, anti okukola obubi, anti okuvuma, amagenda go gagenda kuggulwawo. Katonda anyiga ebiwundu. Gumiikiriza Katonda. Ne bw'onoddayo mu nsi, ensi tegenda kuyamba. Ensi egenda kusekerera. Ensi ejagamba yono omulokole, yono ge twalabanga egendanga ku makyasabe, yono ge twalabanga yeegayiranga ekiro, yono eyatutawaanya okusaba nga bwe tuba twebasaasaba ate bawulire nti wazzeeyo mu nsi. Okwo kuvumisa linnya lya Mukama kikafuwe. Lindirira Katonda. Waliwo omukono gwa Katonda, waliwo obusukkulumu bwa Katonda. Ogenda kusumulula akawungezi k'olwaleero kubanga Katonda yakugidde. Katonda akufuule kye yateesa eri obulamu bwo. Nga bw'okibeeramu obeera ng'aloota, bw'okibeeramu tokkiriza. Manyi Esita bwe yatuuka okukibeera teyakikkiriza. Katonda ajja kuyamba, ojja kibeera kye yateesa eri obulamu bwo mukyala gwe. Katonda ajja kufuula ekyo kye yateesa eri obulamu bw'omusajja gwe. Ojja kibeera oba sitaani ayagala oba tayagala, oba wakeerewa myaka emeka, ajja kutuukiriza. Oyinza okuba oli eyo oyita mu training nga Katonda alina byayagala okukuyigiriza, alina byayagala okukubikkulira, naye ng'olaba embeera nzibu, naye ng'agamba ku lw'abantu bange ojja kuyita wano mu kkubo eggwanvu, tojja kuyita mu kkubo limpi. Nsobola okukuyigiriza ebintu ebitali bimu. Kyova olaba mu biro n'ebiseera bwe biti olina okubeera ng'obuuza Katonda. Tambula n'okubuuza Katonda, oleme kusikattira, oleme kudda mabega, oleme kubula, naye osigale ku mulamwa. Waliyo ebiro n'ebiseera nga Katonda akiganyizza obeere nga bw'oli. Paka ebiro biri n'akaabirira Katonda Saara. Abraham n'agamba, naye ono Eriyeza wa Damasiko y'anaabeera omusika wange. Yatandika okwogera eri Abrahamu Katonda nga wa myaka 75. Ekyamagero kituukiriza oluvannyuma lwa myaka ndowooza 25. Yali ayagala Katonda Abrahamu yali aweereza Katonda. Abrahamu yali mwegayirizi, yali mukwano gwa Mukama, nga oluusi akkirira wansi awo waali ne balya ne ku kyemisana. Abrahamu n'akitegeka ng'ekintu kyonna ekigenda okubeera mu biro n'ebiseera ebyo Katonda ajja n'abbirako Abrahamu, naye alindirira ebiro Saara lwalizaala Isaaka. Waliyo ebiro n'ebiseera ampuliriza ali ku church ey'owabweru, waliwo ebiro n'ebiseera gwali ku online, waliwo n'ebiseera gwatudde wano, nga waliyo ekitabo ekijja okubikkulwa nga biro na biseera bye, nga Katonda yabiteeka. Nakatudde agira abeerawo myaka 10 alyoka afumbirwe. Eno ekizimbe gundi oyo ajja kizimba oluvannyuma lwa mwaka gumu, ono gundi ajja genda ebweru mu Amerika oluvannyuma lw'emyaka 2 nga ye yakiteeka. Dawudi agambye ne biba ebiro ebiseera ebikutuukiriza ekyamwandiikibwako. Buli musajja mu mukyala mu kifo kino olina ekyakuwandiikibwako, ate ekyakuwandiikibwako si kye kimu n'ekyoli. Ekyawandiikibwako oli si kye kimu n'ali wabweru oba ali online. Ekikyo kikyo.
gumiikiriza Katonda ajja kubikkula ekitabo ekyo ye nga yakiteekateeka. Gumiikiriza Katonda, lekerawo okwemulugunya, kubanga buli weweemulugunya ayongera mu maaso kibikka. Ne weemulugunya n'obikoowa n'agamba mukiteere ddala mu ofiisi bweti, ne weemulugunya n'agamba mukisembereyo ddala mu ofiisi namba 10 paka lw'anaategeera nti nze Katonda bigenda kubaako. Ebyo Katonda bye yateesa eri obulamu bwo, naye mugumiikirize, waliyo ebisiro n'ebiseera. Oba sitaani ayagala oba tayagala, oba ewammwe tebafumbirwa, ekitabo ekyakuwandiikibwako olina okufumbirwa ate ozaala oyale. Ekitabo ekyakuwandiikibwawo olina okugenda mu mawanga. Ekitabo ekyakuwandiikibwawo bizinesi ejja kubeera y'amaanyi mu Kampala makkati. Ekitabo ekyakuwandiikibwawo abaana bo bajja kusoma bagraduating. Ekitabo ekyakuwandiikibwawo tolibeera nakkekwa. Ekitabo ekyakuwandiikibwawo tolibeera nakubulwa. Ekitabo ekyakuwandiikibwako basitaani aga oba tayagala ojja kuganja. Omusajja oyo ajja kuwasa, ate omukyalo yajja kufumbirwa. Gumiikiriza Katonda, kubanga waliyo ebiro n'ebiseera birobye okutuukiriza. Ate sente z'akameza bw'ozireka, ozirekera omukyala agenzeko okunaaba, ate bw'ozijjako kati apulaninga ki? Ate bwe mudda wali odda mu maaso ga Mukama, saba mugagga mukyala nsabira obugagga, njagala nnyo obugagga, omanyi tulina okuzimba, omanyi tulina okukola bizinesi ez'amaanyi, tusabe obugagga. Naye Katonda agamba laba kino kyokola sayidi eno, omenya omukyala. Ate baba bakozesa mutunda bintu kuba enjawulo, sente entuufu ku product eyo gy'olina okutunda ya mutwalo, gogamba gumu 2, bosi taliiwo gw'ebbirizizo. Oli atandika gamba yi bizinesi ono mukyala ebintu byenno babiseera, tugende ku bali gwe basasula omutwalo, gogo baba kasitoma, ate gwokera ku makya Mukama okuganja leeta bakasitoma, anti Mukama kutula omwoyo wa luguwa, kutula n'osaba lugula n'omwawulawo atendawula nkwokya omuliro. N'ebyokola ekyamazima tolaba nti weekeereya. Kati waliwo we tugenda okugumiikiriza Katonda ng'akyatukola mu mulimu ku lw'erinnya lye, ng'akyatukola mu mulimu ku lw'obujulizi, akyatukola mu omulimu tusobole okuyimirira ne ku lunaku luli tusikira obwakabaka bwe. Kubirako Katonda engalo ez'amaanyi. Nze kyemmanyi kiri ekintu kimu, bw'obanga oli mulamu ojja kibeera, bw'obanga okuŋŋaana ojja kibeera. Emikwano emikyamu gyawuleko, gambe Mukama egy'amagendo egy'omukisa gye wanteekerateekera gy'oba ongattako. Kubanga buli muntu aliko mukwano gwe Katonda gwe yamutegekera. Buli muntu aliko oyo agenda omuyisa wabadde tasobola. Naye tutandika okusaba essaala bwe zityo, ogambe Mukama emikwano emikyamu, kubanga giyinza okuzzaayo emabega, giyinza okuwugula. Gw'okyali eyo obeera mu kkanisa okuŋŋaana bukuŋŋaanyi, ne baffe gye tuli, ne baffe tuvuga, ne batulina ssente, abaami baffe bali bwe bati, ffe tugenda ebweru, anti ffe twazaala naye ng'ezzadde yalijja mu busamize n'amalogo. Weewale emikwano egitazimba bulamu bwo bwa mwoyo. Ogende n'egyo egizimba obulamu bwo bw'omwoyo, egikugumya n'agamba ojja kuyitawo, Katonda ajja kuyamba. Egyo gye gikuwalirira n'osaba, naye giriwe giba gikuwugula okuva Katonda. Beerako n'ebibuuzo. Bw'oba teweegendereza oyinza okuzikirira lamu nabo. Ate nga gwe kuba oyina Katonda, oyina kusigala ng'olaga Katonda. Wadde mu ssekkati g'ebigambo, wadde mu ssekkati g'ebivumo, wadde mu ssekkati w'okwogerera, manya waliyo Katonda. Sijja kubeera bwe nti, nja kuyitawo, kubanga ekisa kya Mukama weekiri, kubanga omukono gwa Mukama we guli, kubanga Katonda mmanyi, kubanga Yesu yanfiirira, era Katonda anjagala, nja kibeera, era ekirooto kyange kijja kutuukirira mu linnya erya Kitaafu, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mukama abongere omukisa ogw'amaanyi.